Ssentebe w'ekibiina ki National Resistance Movement era pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni asonze ekkabi akayinza okuva ku bannakibiina baawangulwa mu kamyufu ate okuvuganya mu kalulu akawamu nga bazze ku bwannamunigina. Bino Pulezidenti Museveni abyogeredde mu makago bwa Pulezidenti Karamoja mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero bw'abadde asinkanye bannamawulire ng'afundikira okuba enkuŋŋaana e Karamoja ez'okunoonya akalulu akanamuzza ku bwa Pulezidenti. Museveni yennyamidde olw'abantu abasusse okwerowoozaako bokka n'abalaga akabi akali mu kulemera ku kintu mu ngeri ey'okuwaalirira. For me, I think the way to look at the independence, number one is for the independent to avoid the exilani of donating the constituency to the opposition by dividing the vote. Awadde ekyokulabirako nti ekifo n'ekibeera kiriko BNRM bokka nga bebavuganya kibeera kya bulabe nnyo kubanga kikaluubiriza abalonzi okusalawo ani omutuufu asaanye okuwa akalulu okubakiikirira. Even if you are on the NRMs, why don't you use the other more decisive approach of the criminal side rather than going to disturb our people? Because the Wananchi also get disturbed when they have got to choose between you. Sometimes they are all NRM and they don't want to take sides among you. It disturbs them. Mu mbeera eno Gen. Museveni awadde bannakibiina amagezi nti mu kifo ky'okwesimbawo ku bwannamunigina bandibadde bavaayo n'obujulizi obukakasiza ddala nti babbibwa akalulu nti era waliwo okukyusakyusa ebyava mu kulonda okwo nga ddala singa kizuulibwa nti okwemulugunya kwabwe kutuufu abeera yabba akalulu abeera ajja kusibibwa kubanga etteeka likirambika bulungi nti musango okukyusakyusa ebibeera bivudde mu kulonda. This is what I told them. Why don't you, if you have the facts, why don't you bring the facts? And because you remember you must have heard that some of the registrars of the NRM have been arrested. Did you hear about that? Huh? Yes, they are being charged. Even those candidates can be charged if you bring the facts that they altered results. Ategeeza nti okunoonya akalulu mu kitundu ky'e Karamoja kumutambulidde bulungi olw'obungi bw'abawagizi abazze nga bamwaniriza. Akakasiza Bakaramoja nti nga gavumenti y'NRM ekyali mu buyinza tewayinza kuddamu kubeerawo butabanko bonna mu kitundu kyabwe. They learned a lesson and anybody who tries will be defeated. So there is no way the guns will come back here as long as the NRM is in charge. Akaatiriza nti enkola gye yali yalagira edda eya buli ggombolola okubeera n'abaserikale 18 e Karamoja eteekeddwa okuteekebwa mu nkola era n'abatuuze mu magombolola ago bateekeddwa okubeera n'ennamba z'amasimu eza poliisi y'omu kitundu nti singa babeera baliko gwe beekengedde banguwa okutegeeza ku bakuumaddembe. Thank you for the information. I was not aware that there are no 18 policemen per sub-county. They would have to be there, because that is the good plan. This good network of telephones is very good in anti-crime. I've been telling people to have security centered around the sub-county. Mu ngeri emu Museveni agambye nti abagira ekirowoozo ekyokufuula ekyobuwaze abaana bonna e Karamoja okutandika okusomera amasomero g'ebisulo nga kino abakulembeze mu kitundu kino baali bakisaba dda nga balowooza nti oba oliawo kyekijja okukendeeza kusoomozebwa kw'abaana okuwanduka ennyo mu masomero mu kitundu ekyo. But in the meantime, I think there is a good case in the case of Karamoja, to look at the boarding issue, keeping the children in school. Now, fortunately, next year, our oil will start flowing, so we shall have quite a bit of money. And I wouldn't mind, as they say, an affirmative action for Karamoja in that area. Robina Nantale, Aida Nakazi, ne Shamshad Naluja, ne bakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.